Uganda ly'eggwanga eryetaaga okusabira newankubadde nga munnange Abaganda bagamba nti lubaala embeera nga n'embirokoko zekikwotadde nyini mufu yakwata abawunya naye nga munnange okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda ojja okwewuunya. Kakati nno ekiriwo nti mwe mubadde mukyakaaba nti Uganda erina ababaka 530 muganda wange tunagendera mu mwaka 2026 tujja kuba tulina ababaka ndowooza nga 600 oba nga tukunikiriza okuweza 600. Ekyo muganda wange njagala okimanyi. So nga ate gwe munnanga mpuliriza betugenda ku mulirwano kati nga wano e Tanzania ojja gwenda kuyisanga bayina ababaka 363 embasiira bidde kuba nzijukira nga tuzanya omupiira wali e Rwanda ogwa Parliament eza East Africa. Baatanga n'otulangira nti ffe tukola Parliament z'ensi 3 ababaka betulina obungi kali kwegamba bo muganda wange okuzanya naffe omupiira si kyangu kubeera nga batuwangula naye kwegamba ojja okwebuuza gwe muganda wange mpuliriza nti ddala mu Uganda mukana akasi akatono ka Uganda kiki ddala ekyenkizo ekiriwo ekyetaagisa okubeera n'ababaka abo abangi ennyo n'okutuusa kati nti essaawa yakakati tukyali kuyogera ku kukendeeza ku baliyo. Naye munnange amawulire galaga nti 2026 wanaatuukira nga ababaka beeyongedde batya beeyongedde batya obungi nga sinaba kubeera nga munnange nkubuulira batya bugenda okubeera nga beeyongera obungi. Sooko omanye nti Haji Haruna ye musomi w'edduwa aliwo era gwe ayagala okusomera edduwa ku nsonga ez'enjawulo. Olina okusomoozebwa mu bufumbo, onoonya mulimu oba okusomoozebwa ku mulimu n'ebintu ebirala bingi nnyo bye tuyitamu mu bulamu bw'ensi eno. Kubeera ku Haji Haruna omusomi w'edduwa ali ku Lwejjinja wali e Bulumagi yajja okusomera edduwa era tojja kusigala kyekimu. Ayagala emmotoka eya special hire, ayagala opangisa emmotoka kwegamba oyagala emmotoka eyinza okutwala ku airport oba okuva ku airport okutwala gy'osula nga wakatonya wano mu Uganda oba okubeera wano ng'olina olugendo ng'oyagala opangisa omuvuzi w'emmotoka ng'alina emmotoka ye bulungi nnyo eri mu condition nnungi ate nga mwesimbu kubeera ku mukisa. Ali ku 074 0 653 074 0 653. Munnange bino byenkubuulira olwedde twabitegedde dda ne Prime Minister Nabbanja yakakasizza dda era nga waliwo n'abamugamba naye nga muludde ekyo nga kiruddewo okubaawo n'agamba nti munnange naawa ensonga ze. Munnange Museveni gavumenti ye eno eya Museveni bw'etyo emaze okubeera ng'etulaga nti kaweefube gwe baliko wakwongeza ababaka mu Parliament 2026 bagenda kuba bangi 2026 bagenda kuba bangi. Kyova tulaba nga mbagamba nti eyatuloga tannaba kubeera nga assa embugu kubanga weebuuze nti nkugambye ensi nga Tanzania nnene bu Uganda kwegamba bulimu banga busatu bwenyeza okulowooza. Naye njagala okubuulira balina ababaka 363 ffe tuli mu 5 bamemba ba Parliament kwegamba sisuubira nti oba be bayinza okuleeta enkulaakulana oba okuteesa okwemuggundu kubanga jjukira nti ate n'essente z'omuwi w'omusolo ezibagendako mpitirivu nnyo okusinga bye bateesa ebigasa eggwanga mpitirivu. Kabineti yaffe yennene erimu baministers bali eyo mu 8 mu bameka bali bo bajja kulaga nti mulabye wano e Kenya kabineti yaabwe entono ate nga bakendeeza nako. So nga ate ffe eno ffe ababawa n'amagezi nno gye baganona naye ffe muganda wange tulina kye bayita ekidoomoole
kakati munnange mu move eno egenda okubeera nga ekolebwa egenda okubeera nti nno erikira bannayuganda abangi ababadde beemulugunya ku muwendo ogw'ababaka omungi ennyo mu palamenti. Saizi ya palamenti yasukka wamu ne gavumenti tutwaliza wamu nti baminisitazi bangi nnyo. Bannayuganda munnange ennaku eyongedde eba eyolekedde okubeera nga ebatuula ku mitwe oba babaleetera ennaku baba gye basembereza olw'amawulire ago amabi, kubanga ababaka ba palamenti mugambe 226 bajja kuba bangi era bwe tunagenda mu kalulu ako 226 Mukama nga atutuusizaayo kugambye esuubira okuba nti ababaka ate kati bagenda kubeera bangi nnyo. Ababaka tulina ababaka wano mu Uganda 553 betulina 553 nze n'omuwendo ngwerabira era obwedda ngunoonya mu bwongo nga gukyambuze paka lwenzijukidde wano nina wano wennoonyereza wano katono nnyo wano nyinza okulaba nga mbagwako 553 mu Uganda, mu kasi kano ka Uganda. Basajja batwagaza ki bannange? Lwaki tebatulekaako? Kapopulation kaffe kali eyo kalimu abantu 45,000,000. Mukimanyi bulungi nti bali basuubira okuba nti tuli eyo oba mu 5,000,000 oba 47 eyo bali basuubira nti COVID twakola omulimu, naye beerabira nti ate be basomba okukula omululu twala wabweru be batwala mu Buwarabu be bangi nga basombye baana bano. Basombye baana. Uganda mujja genda okulanga esigaddemu bakadde ate n'abakadde nabo nga mu myaka 65 nga bafa bufi ate atawo tusukkawo e Uganda. Kakati munnange okusinziira ku population census eyaliwo mu kubala abantu okwaliwo beba abantu betulina. Kakati namba eno egenda kubeera nga eyongezebwako. Gavumenti singa eteekesa mu nkola ekyokubeera nti kati etongoza cities ebibuga nga ayongereza ku ebyo already beyalangirira edda 10 nga kugata ne Kampala capital city 12 Parliament bwetyo yakakasa okuteekawo ebibuga ebirala cities endala 15 wano mu ggwanga lyattu Uganda nga basinziira mu ssemateeka bagamba article ey'E179 esooka ne A mu constitution era bwe batyo nga bongera okubeera nga batulambululira bingi ku tteeka eryo naye ngaawo bwe basinziira awo. Kakati cities zino empya zaali zirina okubeera nti zitandika okukola mu phases, kugamba bagenda bazirangirira mu phases, era nga banki eyasooka yatandika July nga 1-2 kati esembyeyo eyakasembayo yali wa 2-23 July, era cities zino zaali zirina okutandika July nga 1-2 ezatandika awo zaali Jinja, Nsuubira, Jinja, Mbarara, Ggulu, Mbale, Arua, Fort Portal, Masaka, zino tuziyita cities ezo awo. Kakati ezo ezirina okubeera nga zikola oba zaali zirina okubeera nga zitandika July nga 1-2 yaliho yimalira Soroti ezo zatandikira eyo 2-1 hoyimalira Soroti Entebbe City. Kakati olwo babawo endala ezaali zirina okubeera nga zitandika July 2-2 era mwali Moroto, Nakasongola, Kabale, Wakiso nazino nga zirina okubeera nga ziyitibwa cities July 2-3. Kakati bwe twogera essaawa eno Entebbe, Moroto, Nakasongola, Kabale, Wakiso nazo
nga zirina okubeera nga zifuuka cities okupulaninga Entebbe municipality MP Michael Kakembo bw'atyo nga tebamu kubateeka Prime Minister ku nninga Robinah Nabbanja annyonnyole lwaki baluddewo kakati olwo Nabbanja n'atukakasa nti 5 bagenda kuba bazirangirira bwe tunaagendera mu July 2 nga 2025 bajja kuba balangirira endala 5. Nabbanja n'annyonnyola okusinziira ku kunnyonnyola kwe nga bwe mwamuwulidde. Kakati nkugambye nti bwe bakola cities zino endala 5 nga Nabbanja bw'agamba kitegeeza nti tugenda kuba tulaba divisions endala empya oba constituencies era nga ba MP bajja kuba beetaagisa okubeera nti nno bakiikirira ebitundu ebyo. Kati olwo Parliament kitegeeza nti ejja kuba gye mubadde mulamu ababaka 5 abasatu bajja kuba beeyongererako ddala. Kati tunaba kubeera nga tutegeera oba constituencies zino zigenda kuba nga ddala bazikola naye figa egenda kuba kwegamba omuwendo gw'ababaka bagenda okubeera nga beeyongera kutunaba kubeera nga tugutegeera bulungi nnyo naye tujja kuba tubitegeera nga bamaze okubeera nga batematema okusinziira kuba birimu ebyobufuzi nti wano tutemawo bwe tuti tutema tufunewo naffe wano tuteme tufunewo bano bwe tutema betugira bwe tuti tulina okugirawo bwe tuti nga bw'obimanyi ebibeera munnange. Bannayuganda kino bakitunuulira era kizenga kyogerebwako gavumenti okubeera nga ssente z'omuwi w'omusolo bannange ziggwera mu kye bayita administration obwali badde obuweereza nti okuddukanya gavumenti so nga ate n'obuweereza tetubulaba tebuliiwo mutulaga obwetaavu obw'ababaka abatukiikirira no tetulaba nti tukiikirirwa nti bwe batuukayo mu Parliament ate muddamu kwekwasa nti ate mwalonda bubi mwalonda baanuupu bye muddamu so nga ate gavumenti olidde erina okuba negundi yaayo polisi yaayo kwetambuliza ebintu nti polisi yaayo eriki bwe tunuulira eggwanga nti omubaka yalina okubeera nga akola ku bintu ebyobuweereza mu bantu obulayi alipresentinga birowoozo byaffe mu Parliament ffe bituba tumuwadde bituba tunaayogera regardless oba opposition lwasiwa opposition kati gavumenti yeetwala butwazi ebyo naye bano abasajja bajja kugamba nti kibamisiza amasanyalaze kubanga mwalonda baanuupu nabagamba wano Uganda amasanyalaze lunaku 7 bw'ogattagatta ennyo bwe kiba nga gabaddeko nga Katonda ayambye ennaku ziba 3 enzijuvu bw'obala essaawa zigabeerako mu wiiki ennaku 7 ennaku ziba 3 kireza ennaku ziri endala 4 abantu babeera tebakola babeera mu nzikiza baba tebakola kati ekyo nakyo era kyanuupu ekyo kubanga bawuza bamwalonda anuupu anti mwalonda Museveni byali ayogera juuze kakati ebintu bingi nnyo abaana okusomera wansi w'emiti kuba ekyo kikulu nnyo newankubadde abamu tebaagala kubeera nga bo beewaana bwe gye baasomera naye waliwo abasomera wansi w'emiti basomera mu classes ez'obudongo ze bamalamu obusa n'ebirala ez'essanja ez'essubi amalwaliro abakyala abazaala engeri gye bazaalamu conditions mwe bazaalira n'ebirala bingi nnyo Bannayuganda bye balina okuba nga bamanya kakati olwo ne tugenda ku bintu ebirala ebyenfuna engabana y'emirimu n'ebirala bingi muganda wange bitulina okubeera nga tutunulamu tulabe naye kati ebyo byonna babiteeka ku nuupu no mugamba bannange bano abasajja tebaswala naye myezi mitono egiyise gavumenti era yatukuba encuko wano bwe yajja n'etwongerako ate omugugu omulala mujjukire bulungi nnyo ffe abawi b'omusolo olwo
mu kunyweza ekintu kya Museveni okumunywereza mu ntebe ne batugondomolako ba assistants abapya abayambi ababa RDC 300 birambirira ne batuwa 300 birambirira kugamba 300 bye batuwa nga bongera kwaba abalata kwaba ababaddewo ba resident district commissioners ne ba deputies baabwe kati ne batwongerako 300 naye nze bwombuuze saawe nti Uganda emu district simeka siyinza kugamba sizimanyi siyinza kukugwamba nti nzimanyi kintegeeza sizimanyi kubanga nakomadde okubala era ekyo kibuuzo sisuubira nti nabashulemu bakimanyi bakibabuuza kubanga buli kaseera babawo district empya ekyo nalekeraawo kukimanya kakati olwo abangi abo nsuubira okubanga bayinza okuba bali eyo ne mu bitaano nabo kubanga nalaba juzi nangoze bayagamba mmeka districts zetulina mu Uganda nga mpitirivu kakati ba RDC nabo bangi ababa myuka bangi kakati yabo ngo bajje kati ne batwongerako 300 okusobola mbu okutuukiriza obuweereza obulungi naye kwegamba omu mwonna ajjukira nti abo okubateekawo baba babaleese kubeera nti nno bagumye ekintu tugenda mu kalulu 2026 nti basobole okubeera nga bayambako kubanga ba RDC bakola omulimu munene nnyo wano mu campaign mwalaba engeri gye batuntuzaamu Bobi Wine mwabalaba nga mutuufu balagira ddala save my job aninga save my job kale munnange byebyo kyenjagala omanye nti mmwe mukyali awo muwoza palamenti nene nnyo bakendeezeeko musaala biki juzi nawulire Museveni agamba nti yeevuma okuba nti waliwo level of education kubwa MP okukiikirira abantu takirabanga kyamakulu nnyo bajjukira yatugambako nti yayagala nnyo wakiri abantu oba ne musindikira abeebaka obwebasi kimala musindikira abeebaka obwebasi kyokka ate n'amaliriza nga ye muntu y'omu yagamba mwalonda abantu abatasobola kubeera nga babakiikirira ate abataboogirira nti abatabayambye kati awo omuntu nga yeebuuza ekituufu kyeki ekituufu kyalibadde nti bannayuganda mwalibadde mulekerawo okukwatibwa obujega bali babazinisa ddombolo ya ssolo mulina okuyimira ku magulu gammwe mutegeere ebintu mu butuufu bwabyo mulekerawo okubeera nga babategeerera butegeerezi muwagire ensi yabwe mulekerawo okuwagira abantu obuntu kintu ekyo nsiiba nkibagamba naye munnange byebyo ekyoba omanya nti muba mukyakaaba emisolo yefrizi n'ebirala muganda wange omusolo gukyanyiinyiitira kubanga gavumenti ekulaga nti yeetaaga ssente okusasula abakozi beeyongerako entakera ekkinya ku muli wano basala ku bakozi basobole okubeera nti bakendeza omusolo ku bannansi ono Uganda bongerako bwongezi kubanga mwesibye ku muntu abawudiisizza n'abalaga nti yalina okufuga eggwanga lino ne mutabani we najja n'abalala kwegamba mukuumira oli mu ntebe sisitiimu ye gy'abataddemu yeeyo ate n'abalaga nti ye buli kimu yakitegeera yalina vision yanamwe ne mukkiriza sigenda kwogera bingi nnyo newankubadde njogedde bingi akuume